Bannanga amawulire gano mabi nnyo Omukunja Atasera akubiddwa amasasi mu Kuggulu. Mawulire mabi abamuli okumpi mumunoonye mumubuuze aliwa. Bannaye gano mawulire mabi bannange eno wiiki ngambi. Eno wiiki ngambi. Gulire likoleddwa Shira Price. There is a developing story. Oba waliwo story etannaba kubanga ekakasibwa bitundu 10 ku kinne waakyo. Olw'ensonga nti n'abeetoolodde Omukunja Atasera tebannaba kubanga bakonfaaminga. Wendikodingidde eggulire lino ziri ssaawa 3. Katusooke tugende wano. Omukunja Atasera yasembyeyo okubeera nti ennaku zino 2 abadde active nnyo. Olunaku lw'eggulo yabadde nateete nga bategeka Bobweni we yabadde agenda okujja. Batanu bange byembagamba byaddala. Ekisaawe kyaffe kino tukikuume. Togezaako okuzibirira kuba musajja bwe tuvuganya nabwo butiitiizi. Buyinza okujja ekiro ne bukisitulawo ne bugenda okya ng'ekisaawe kyaffe tekiriiwo. Okategedde? So nze mbadduseeko lumba Kyagulanyi. Oyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Omukunja Atasera. Ate abalala bamuyita Novik Music Uganda. Oba ly'erinnya lye yebbulamu kati yava kuli Omukunja Atasera. So Shira Price atugambye nti Omukunja Atasera akubiddwa amasasi. Kati mbadde kugamba nti yes, eno ye video ey'Omukunja Atasera olunaku olwaleero abadde wali ku nomination rally ya Bobi Wine ebadde nateete. Era Omukunja Atasera obwedda aweereza updates kano nakali dakiika ku dakiika, wabula we bafulumiriza eggulire nti Omukunja Atasera akubiddwa amasasi nti mu Kuggulu. We bafulumiriza story eyo ng'Omukunja Atasera amaze hours 3 nga tali ku online. Obwedda ali mu kuweereza stories, obwedda waali ku ground enateete. Era buli kiisa abadde nateete Omukunja Atasera amulabyeko. Kati amawulire g'okkubwakwe amasasi. In fact, Omukunja Atasera gye buvuddeko yabaddeko ku show ya Omega 256. We yatandise okubanga ayagala okuyimba here and there ennyimba ezimu eza struggle. Ne bamugamba ntoleeta politics. Era bw'ati we yareactinze. Owaye Omega One Love lwaki tojita? Showini lwaki tojita? Hapo tetukola politics wano twaze kuwa ndongo. Omega kitegeeza politics. Ino si ya politics yango. Kano kadongo. Ino ya ndongo. Sante shoni wana bamama mkoma bangumire. Kati tuveeyo eyo. So mbadde kugamba nti ndikodinga story eno ssaawa ziri 3 n'eddakiika ziri 5 zokka eziziyiseeko. Ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi gwa Septemba omwaka 2025. Omuntu ayaka breaking story eno ye Shira Price atugamba nti Omukunja Atasera akubiddwa amasasi mu Kuggulu. Wabula naye kennyini mu kufulumya story eno ali mu kunoonya bunoonya Omukunja Atasera waali. Oba tuli ffenna? So there is a very big question. Ddala Omukunja Atasera akubiddwa amasasi oba? Tugezezaako okuba nti nno tumunoonya ku ssimu ne contacts wonna weesobola okuba nti tumufunira. Wabula byonna bigudde butaka. Okugezaako okufuna abayinza okuba nti bali naye abasinga bakyali mu kkubo bava nateete, abasinga bali mu kwolekera ku workstations zaabwe ez'enjawulo we bakolera amawulire ne blogging n'ebisigadde. Kati essaawa zino okuba nti ofuna omuntu yenna okuwa ekiriwo eddakiika eno ku Mukunja Atasera kikyafuuse kizibuzibu. But kyonna ekiri mu kugenda maaso, essaala zirina okusabwa
if at all this is true, kyenyamiza era kitiisa nnyo. Bwe wetegereza olukuŋŋaana olubaddewo olunaku olwaleero, Omukunja Atasera kwabadde olukuŋŋaana lwa nomination rally eya His Excellency Bobi Wine ebadde nateete. Tewabaddewo nnyo bikolwa bya violence, tewabaddewoko nnyo mbeera nnyingi nga embeera eyalabikira e Kawempe n'ebitundu ebisigadde NUP weebadde ng'ekuba enkuŋŋaana. Abasirikale babaddewo mu bungi wabula tebakutte ku bantu oba tebataddeewo nnyo mbeera. Omukulu bamukkiriza okuba nti nno akola nomination rally ye, era nga bw'osobola okuba ng'olaba akatambi kano kenkuwa kavudde na ku mukutu gwa Mukunja Atasera yennyini. So there is a very big question. In fact kati ekibuuzo ekiriwo eddakiika eno wakati ng'amawulire g'okuba nti Omukunja Atasera akubiddwa amasasi gali mu kutambula, question esinga obukulu, Mukunja Atasera aliwa? Mukunja Atasera wanaaba alabiddwako, awo emitima gy'abantu abamu gigenda kubanga gikkakkana. Omukunja Atasera okujjukizaako abadde yaakava e UK oba e Bungereza, eno gye yagendayo ne Bobi Wine, baalina show yaabwe. Yes, baalina show awo e London, era ng'Omukunja Atasera ye yali main act. Main act yali Bobi Wine, but Omukunja Atasera yakola ebintu by'aba main act bye bakola. Olw'ensonga yavaawo nga abantu bamwagadde era nga bamuyiridde ssente nnyingi. Omanyi Omukunja Atasera ono ne Bobi Wine amwagala as an artist. Olw'ensonga nti gayona ayina obuyimba bwa struggle, era ayina akayimba akalwana ku lw'enkyukakyuka n'okubeera nti kadembeta His Excellency Bobi Wine n'ekibiina ki NUP. So omwana mulenzi oyo yatambula n'omukulembeze wa NUP Bobi Wine, era bwe yatuuka eyo omusimbi gwe yadda nagwo, wabula Simon Munene ekijjukirwa nti yonogai by the way eyali agamba nti Simon Munene yali akutte mu kavangata k'ensimbi ze. Kati amawulire agaliwo ge g'okuba nti Gayono akubiddwa essasi oba amasasi mu kugulu. Ensonga ekubizza Omukunja Atasera bivuddewa, era bwe kibanga ddala kituufu 100% mu story eddako tugenda kubanga tubikuleetera mu bujjuvu, but for now tukyagamba nti tekinnakakasibwa ku kukubwa kwa Mukunja Atasera. Eddakiika wendicodingidde kugamba ziri ssaawa 3:05 wendicoding the story. As I'm getting out of the studio, I have got confirmation. Kikakasiddwa. Tebikyali byambu. Omukunja Atasera bamukubye amasasi. Ekyo kye kifaananyi kyenfunye okuviira ddala ku source. Ali ku ground eddakiika eno ampeereza information mu bujjuvu bwayo. Nangamba nti kituufu omusajja bamukubye. Ate nga galabika nti live bullet okusinziira ku ye n'abamwetoolodde bagamba nti live bullets. Ekiyinza okubeera fortunate nga bwe tukozesa ebigambo by'olulimi oluzungu kyekyokuba nti amasasi tegakubye ku bitundu bya waggulu bya mubiri, gakubye mu kugulu era kufeenya. Wekiba nti ekikubye libadde essasi, omanyi batera okugamba nti n'ebibwatuko ebyenjawulo bisobola okukukuba ne bikusesebbula. Kati mwana mulenzi amanyiddwa nga Omukunja Atasera, obulumi bwalimu eddakiika eno tebugambika, nga bw'osobola okulaba ebifaananyi ebyo bye nkuteereddeko eddakiika eno. Omusajja ddyo essasi limukutte. Sisobola kubanga nkulaga kugulu kwennyini olw'ensonga YouTube video ebejja kugisangula. Baba bajagamba nti nkulaze graphic content. Kati YouTube eba video egenda kugisangulayo, but get it from me, Mukunja Atasera akubiddwa essasi. According to him agamba nti essasi ly'erimukubye. But kyoyino manya okugulu kutonya butonnye kuti musaayi kwonna.
okugulu kufuuwa bufuuyi musaayi ekyokubeera nti afuna obujjanjabi that is yet to be confirmed in a few minutes from now but njagala bategeeza nti Omukunja Atasera Bamukubye amasasi oba akubiddwa okugulu kwonna kuli mu mbeera nzibu wabula abadde ayolekera kuva ku nomination rally eya His Excellency Bobi Wine ebadde enateete but akavuvuŋŋano kano akakyavuddeko Omukunja Atasera okubeera nti akubwa it is still a mystery oba it is still anonymous bwe bagamba mu luzungu so bannange musajja wammwe Omukunja Atasera essaawa zino obulumi bwalimu tebugambika in fact bamuyuzizza n'olugoye osobola odulaba empale olugoye olwo lwabaddemu lwonna luyulise lwakuba sisobola kubalaga kugulu kuno but osobola okukozesa emikutu egy'enjawulo oba osobola okumpeereza ka WhatsApp nenkuweereza ebifaananyi era si kintu kirungi kutambuza bifaananyi bya muntu biriko musaayi ate naddala nga watulukuka ng'embeera mwali mbi nnyo I don't think it is good si kirungi si kya I think wabula si kirungi tekyetaaga na kulowoozaako but Omukunja Atasera akubiddwa ali mu mbeera nzibu nnyo so Omukunja Atasera mumusabire omusajja wa Bobi Wine omusajja wa struggle omusajja ayimba ennyimba ez'enkyukakyuka era ng'ali solid nnyo kati nno kino kiba kyabulabe nnyo eri Omukunja Atasera as an artist kuba musajja muyimbi ekyokulya akijja mu kuyimba kati ate amagulu gakubiddwa ekitegeeza nti emyezi gibeera mingi nnyo okufuna obujjanjabi ate era omuntu w'omaliriza okukubibwa bw'otyo okugulu ne kusesebbulwa ne bw'obanga ofunye obujjanjabi tosobola kuddamu kubeera kyekimu ekitegeeza nti obulamu buba bufuddeko oludda oba buba butaataaganyeeko ekiwayi bannange Omukunja Atasera mumusabire ebintu tebiwoomye yadde n'akamu tebitambudde bulungi yembeera yeeriwo so byebyo kale katugira tugumaagumamu tulinde ate tusabire n'Omukunja ebintu bireme kuba bibi nnyo njaga kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bagamba nti bakolera package y'ebyokulya by'omwana adda ku ssomero oyagala daddies bazirina oyagala bagiya binyeebwa mpogola babirina balina donuts eziri decorated okuzaama balina cupcakes balina by the way ne pizza bakubire ku 0709787508 ate Alson Painters ujibo basizi ba lunch bagamba nti omaze okuzimba ekizimbe kyo lwaki omulimu togubawa ogw'okuba nti bakusiigira ekizimbe kyo langi olw'ensonga balina obumanyirivu oba giyite experience n'obukugu obumaze ebbanga eriwerako omulimu gw'okusiiga langi bagukuguka bakubire ku 0705193636 mukadde ke kamu nkutegeeza nti abasiddii omusunsuziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli information nga bweri bwe tugireeta nabwe kityo bwebanga era ekyalimuko ebirumira ffe tukubuulirirawo nti story eno sooka ogusale totambuza nnyo nga tonnakakasa omanyi information twagala abasinga ogitambuza oyinza ogitambuza ate neekuviirako akabasa abasiddii omusunziri erinnya likinga sharinga subscribinga thank you